Muliko NTV tubaniriza nate olunaku luno olwokusatu tubeera ne Ssenga Hamida Namatovu nga twogera okusingira ddala ku nsonga z'amaka. Leero mukaaga ennaku omwezi ogwokutaano nze Farida Nakazibwe abalamusaako ne mbaniriza ku programu mwasize mutya. Mu bye tukolako olwaleero ebyavudde mu ndagabutonde bikakasizza nti omusajja gwe bakwatira e Tanzania ddala ye Jamiru Mukulu. Essaawa yonna Jamiru Mukulu akomezebwawo wano ku butaka. Ate olwaleero kkooti lwesalawo eggoye ku kuneneŋŋana mu kibiina ky'ebyobufuzi ki UPC so nga bannakenya baddukira muno mu 2008 obutabanguko obwava ku byokulonda bwe bwabalukawo bazzeeyo ku butaka e Kenya. Ate Minisita wa America akola ku nsonga z'amawanga ag'ebweru John Kerry achaddeko e Somalia era nga ye munene ali mu kiti kye asoose okukyala mu ggwanga eryo. Tosubwa amawulire ago mu mawulire gaffe ag'enjawulo NTV at 1, NTV akawungezi ne NTV tonight. Ssenga Hamida Namatovu yatudde dda era yesunga okubalamusaako n'okubakowoola okugenda mu musomo gwe. Era tugenda kwogera ku kiki abakyala kye mwagala mu basajja oluusi abaami abo babeere nga tebamanyi exactly kye mwagala, bamanyi otugamba nti tetumanyi bakyala kye baagala. Tetumanyi abakazi, actually bagamba abakazi tetumanyi ffe ffennyini kye twagala. Ssenga katuyamba atubuulire kiki kye mwagala. Nze kyenjagala nkimanyi. Ssenga balamusa ku bantu. Abatulaba mbalamusiza nnyo mbeebaza bonna kwegamba nsi yonna abali eyo mu America, London, Canada n'ensi zonna endala awo zonna mbeebaza ate ab'e Dubai abo kyasukka Rwanda, Kenya baneeno zasimanyi bwenkola naye mwenna mbeebaza nnyo n'abali wano naddala Bannamasaka nammwe ne mbeebazaako ensusso namwenna ne bendeseeka mwenna mbeebaza kuba olunaku luno olwokusatu abantu mwenna mukeera nnyo ne munzukusa. Ssenga yangu atobeera late. Yangu wajja mungi mbeebaza ankoyidi abantu mwenna banzukusaawo kumakya yangu watoba late saa 11 mwenna ne muteekamu. Kindaga nti tutambulira kumu, tulina gye twagala, tulina gye tulaga era mbaagala nnyo ne ngamba nti era sisobola kulwema wano mu kusooka kankowoole abewa mitanda ng'ennaku z'omwezi 10 nebaza mwe n'abadde bakuba ng'ennaku z'omwezi 10 ne tuliyo omulamu omukulu Kisenge naye Farida n'ab'e Masaka bakutumidde mu Kidda Bwalaawo anti ye waffe twabadde tuli ne sister Nassolo obamanyi bebandera abo bafumbiziza Tabia tewabaddeyo naye omukoba wa Tabia ne Tabia n'ab'e Masaka mwenna tubalamusiza nnyo. Ssenga webale kubalamusaako gwe omu ku bakyala batamanyi kye baagala. Nze kyenjagala nkimanyi naye mu mukwano batono nnyo ababuuza nti onjagala kwoki, oyagala ki, onjagala kwoki. Ebiseera ebisinga lwaki bagamba nti omuntu abakyala kye twagala tetukimanyi. Ddala mu butuufu naffe tulina bakyala bannaffe boolabira ddala nga kyayagala takola ki takimanyi. Mu mukwano guno gulimu emitendera mingi egireeta ekirowoozo ekyo. Tiwaliwo omuntu afumbirwa olw'omukwano oyo naye tuli naye yo yaba n'omukwano yandyagadde omwami anaamukwata obulungi anaamwagala ku nsonga ze zennyini entuufu ez'obulamu ez'obutonde. Omwami abeera ateredde nga yeekakasa ndoza bajje tuvudde mujjukira twayogera ku nnyondo tozanga n'ennyondo eyo nnamu ogwo gwe mukwano omutuufu kati n'amuwa n'omuwa kuba kufa abakyala twagala okuweebwa n'oyo asirisa alimba twagala omwami ng'akuwa n'akukwata bulungi bw'atuuka ekyetaagisa kukomerera nga ddala ennyondo nnamu. Ndowooza omukyala yenna olwaleero oyo gwe yandisoose okuwa kade oyo yali mukwano. Ennyondo etali nnamu ebatabula nnyo. Ennyondo etali nnamu n'ennyondo ennamu naye nga teekoola mu budde bwayo weerina okukomerera. Ffe abakyala tetugyagala. Twagala ng'omuntu ennyondo buli budde weetaagira okukomerera ebe ng'ekomerera bulungi. Abakyala bali mu mukwano ekyo kye beetaaga. Kasita omuwa n'okomerera
n'omutonera n'omuwa n'omukwata bulungi n'osobola omulagane mu bantu nti ono ye wange weeka n'omwambaza n'alabika bulungi kuba ebimu ebibagaana okubalaga mu bantu nti abaami bagaana okulabirira abakyala be balina namba nnene kati terabirira olaba omukyala nga azze nga ye kati mgbe omwami alina mulaga nga avuddewo kati kyebaagala ne kibula ne tubeeramu n'abaagala n'abalala nga ye yafumbirwa emmotoka nga yayagala emmotoka ennungi ayagala bayiza we kati okwagala kuna abakyala twagala ki tuyinza n'okwawula abakyala 3 oba 4 amawanga agatuli okumpi nti bwe nabeerako nga nzibe ngenda e Rwanda eyo neewuunya omulundi omukyala nga mulundi omuwala omulundi ye kyasinga okwagala kino ky'obuuzizza ye yeetaaga omwami alina aseti z'omu nnyumba ng'alaba kamera TV biki kyokka omukyala nga munyarwanda e Rwanda ng'oli mu bali abatuufu abaayo ye yeetaaga omwami ng'alina emmotoka emutambuza tebaagala kkoowa nga naamuguliranga n'engoye kyokka wano mu Buganda omukyala waawo omutuufu yali ayagala ki mu Buganda nga si Uganda mu Buganda omukyala yandyagadde omwami nga jamuwa amaka amuzimbire amulage wanaasimba ebintu ebisatu okuwa abaana be akala amwongereko n'ebirala ebirungi ng'abalala bazze babiraga naye nga teyayagalanga mwami okujjako kati embeera weekyukidde weewano abaami webabuuza nti twagala ki tiwaliwo n'omukyala atufaanana nga mukyala nganze naye nga yayagala mmotoka ebintu by'omutwala mu mizannyo nga bintu bye byayagala biri awo olabira ddala nti n'ekintu omukyala kyeyandibadde tufaanaganya mu nsi takiriimu kuba no mu ggwanga abakyala kye tufaanaganya ffenna kuzaalira baami oba kye tusinga okwagala kwe kuzaala mwoyo gw'oyagadde n'akusanyusa wandyagadde olekewo ekiraga nti wakola ki wamwagala ekyo ffenna kiri uniform kati ne tusanga nabali ne wabaawo era omukazi omulala nga yaayagala omwami ow'okutambulanga naye mu mikolo n'ayambala bulungi babalabe naye nga bodde emabega eno byonna ebiddirya tabyagala twayogedde nti osanga kati ekigendererwa kye kiba kyo nako kwagala nako kwagala gyekuli naye ng'ayagala omwami tulabike nti omwami anyumire engoye nga tafuddeyo baafaanana atya namba eyo yesinga obutafumbirwa kubanga yeeba eyagala omwami anyumire engoye kati bweraba bano abaana baffe baakava mu masomero abantu abakola emirimu ndoozi egitali mirungi nnyo tajjukira nti osobola omutuuse waka n'oyoza olugoye lwe n'olunaazi oba makanika oba biki n'omwoleza n'omugololera n'alabika bulungi ku mukolo ekyo takirowooza yayagala omuntu avuddeyo ng'aweddeyo yagambe nti oyo gwe muba mumpa kati ebyo byonna bibuzaabuza omuntu n'abuuza abakyala baagala ki mu buntu abaami abatulaba bye twagala tebifaanagana mwe muyina okulaga n'ogamba era kyovula n'abaami bajja ewange n'abakyala baagala kufumbirwa abaami baagala kuwasa naye abamu munyinyonnyola ebintu naye mbasonyiwa naye nga sijja kukayana naye kubanga takisasulidde tukikola mu mukwano naye nga nange bannemeredde ng'ebintu byayagala nga mu buntu ku budde obwo bwabyagala n'abyagala bwafaanana tebiriiyo ate nga tasobola namusanga oyo muntu bwatyo nga tasobola musanga ye nga yabyagala yabiri tabirya nti Katonda tasobola kutegeka kintu kifu omanyi nti omukwano kyekintu ekyetaagamu Katonda enzikiriza z'amadiini ne bw'oba gwatulaba ng'obadde tolina ddiini naye nga wafumbiddwa olina gwe wayagadde ke kaseera okkiririze mu ddiini yo olina okuba n'obwongo kye butya n'oteeka n'olonda by'oyagala mu mwami kubanga wano mu Buganda kiffe kye twasangawo bagamba nti omukazi kyayagala ku mwami ngalo ya kyekiri mu manifesto yaffe tali mpandiike naye nga baali bategeeza ki nti kumukwata bulungi okumuwa kuba engalo ze zifuga buli kintu kyonna okumukolerera n'ogenda n'emikono gyo n'omukolerera n'omukwata bulungi n'omuwa ate ne bagamba omusajja kyayagala ku mukazi matu kumuwuliriza kumuwulira kuwulira ebyo byonna bye yeetaaga kyali mu bufunze era abamu oyinza n'okibuuza omuntu nga takimanyi nti ekyo gyekiri
naye olwaleero betugamba nti baagala ki ekituufu buli mukazi olwaleero yandibadde ayagala ekyolwaleero kati kyetusomesa yandibadde yeetaaga omwami eyekkiririzaamu nti mwami n'atwala obuvunaanyizibwa bwe bwonna ewatali kantu kaataddemu omukyala nga talina kaataddemu omwami nga muvunaanyizibwa bwe omukyala kyayagala ow'olwaleero kyenjagala Farida kyoyagala n'omulala atulaba kyayagala abaami mwe abatudde awo twetaaga omwami nga mwami yekkiririzaamu ewatali kakwakkulizo konna ngonna ng'omanyi ojja kugula emmere mu maka ojja kunoonya ennyumba omukyala wabeera bw'anaaba alwadde ojja mutwala mu ddwaliro ojja kunoonya ssente ezimukolako enviiri ojja mugulira engoye ezigenda kweja emitendera ne kaadi ze babawa ojja kuyimirirawo naye mu kaseera konna wadde ng'agenze mu Labour Ward n'amenyeko okugulu wadde ng'abadde muto n'azaala n'asaasaana omwami twetaaga omwami anaabeerawo mu bizibu ebifaanana bwe bityo olwaleero gwe mwetaaga naye twetaaga abatono abakale waakiri ne wakolako ebisatu n'ayimirirawo naawe n'akulabirira mu kulya ne bukutaba kyamaanyi n'akufunira w'onaabeera n'afa kweri ezadde lyakugjeemu so n'atamanya nti okuleeta ewakaawe tewalina baana ye yazza kuzaalamu abaana ate endabirira embi ng'ozadde yakukutudde n'akufuula scrap kubanga abaami bakutula waliyo nakawere kati atulaba ali mu ddiiro naye nga wadde ekyenda tannakifuna wadde obuugi tannabufuna tugenda mu 3 tannafuna kintu kyonna kyonna omwami talabika nako eyo ddiiru yakoze eki yamugamba bw'onaawona nga nkomawo bw'onaawona oba n'abamu bw'onaawona kuba gusanga n'abakyala balina bwe kanaalekerawo kaaba nga nkomawo akaana bwe kanaalekerawo kaaba kati oyo omwami si gwe twetaaga ffe twetaaga omwami nga omwami w'olwaleero abaami abatulaba twetaaga omwami akola obuvunaanyizibwa bwe nga yekkiririzaamu nti mwami tukooya abaami b'olwaleero baami nga bayimiridde naye nga mu buvunaanyizibwa ne mu bwongo bwabwe ekibafuula abaami tebakirina oyo buli muntu gwe yeetaaga mubeetaaga naye mmwe mubikolako ebyammwe basobole okwekumira naye ku ekyo ky'oyagala mu nsi olwaleero mu mukwano mulimu ebintu bingi nnyo ebisesa ng'ate byewuunyisa omwami bw'akkiriza obuvunaanyizibwa bwe katugezeza nakawere azadde kati obuwunga nze kyenneewuunya mu nsi nammwe ndowooza abalaba kyemwewuunya n'abazadde baffe n'abantu mwenna abali awo n'abalina emitima eminene emibi nti obuwunga tebwongezebwanga ssente nnyingi nakakati buli muntu yenna asembayo asobola okunoonya obuwunga n'abufuna naye omuntu azadde kitafumbirwa obuugi ebintu bya nakawere entula zisoboka omwami asobola okugula entula za 5 n'osotasota entula 2 n'omanya embeera we muli embeera weekyukira nga naye omwami wazireese mu mukwano oziwuuta ne zikuwoomera okiraba omwami asobola okugenda mu katale n'agula mukene wa 10 azirese mu mukwano yate omulabira ku ki omulaba ng'enfuna ntono nga kyasobola naye ku budde obwo nga wakamala okuva okuzaala n'agamba mami ndowooza ndeeteyo entula owuuteko ndowooza ndeeteyo enkejje nazo ogira owuutako nga bwenjiye ekiddako bwenjiya ssente z'ebyenda kuba kati ebyenda ng'omulaba afaayo omukazi yenna oyo ye mwami gwe yeetaaga naye omwami gwe babuulira olaba abaami kati neewuunya omubuulira olubuto ne bw'aba tasulangako naawe adduka naggwerayo aggwerayo omugambye nti ndi lubuto lwo n'ekirowoozo ekigamba nti yamida mutuufu namusangawa takirina adduka naggwerayo n'olwekyo abakyala mubuuzizza nnyo abaami abakyala twagala ki twagala omwami oyo ayekkiririzaamu bino bye muwoza twagala abagagga teri mu nsi nammwe abaami teri atayagala mugagga oba teri atayagala ssente ffenna ssente tuzaagala era ssente bwe bulamu bw'ensi eno naye bw'eba tezze leeta laavu y'oligina eri ey'abajjajja baffe yamuwogo n'omugoyo ogiiwe ku munno naye yeewuunye ndowooza buli mukazi oyo ye musajja gw'ayagala mukobye bagamba okubanga abakazi baagala ki amanya abasajja balina ekintu Farida ndowooza naawe okiwulira ne mulamwa guno okujja ayimirirawo mu bantu nagamba nemwe amida mwagala ki gwe ssenga w'abaana abasajja mwagala ki nze ndi musajja ebyo by'ozimbazimba si bye twagala tewali ayagala muntu azimbye ku bunanjuye eyo nga bw'ozimbye kati twagala omwami ajja n'asembera mida mukwano
lwaki twesembereranga mu kaseera akatono nga n'ensi tetulaba ensi wetwetaagira twesemberera abaami mmwe ne mubulawo ne mutayamba bantu gwasinkana oba wamusinkana omwagala oba tomwagala kati akaseera katuuse tusomesa kati tandika okujjukira nti gwe mwami gwe olina ekikolimo kiri ku bwongo obwo kitambula kisembera omugaye mukwano onanywa kuki oba omuntu ali lubuto asesemya agudde eri olubuto lulwo ddala wamusinkana taluyina era nga tasesema wabula obuuse mu buuko yitabeewaabo abange bamama bono mujje munonoono nze siina budde bwono oba okitegeera abaami balina endowooza ennafu nti bw'osesema ojja kubeera mu kusesema okwo okuvaamu n'odabolinga kiwali olabika nga tonnasesema kyobula be batuddibaga wano n'adduuka awoza bakyala mwagala ki ate yakomawo ng'embeera omaze okuva mu mbeera n'abakazi bannaffe abamu mutunyirizaawo omwami eyakukola byonna ebyo gw'obwongo bwo mukama yabutema mu kiti ki era yayiwamu ki mu bwongo sanyusaako kufamireyo mikwano gyo ne baganda butoddira mwami kiriza waliwo gwe mmanyi yasindika omwana ng'omwami ali mu kitanda amugamba nyamba nfe ebisa nga yebise abamu n'ennaku zino omu yafa n'amwesayako yekirira era ndoza n'omwami kati ali mukundaba namugamba jjo nti nze nabulwa bwe musaasira nti nga kitalo kubanga omukazi yatuuka n'atambuza bigere okugenda mu ddwaliro n'ebyaddirira ng'alina baana paka era enkomerero yafa nga bw'omanyi okuzaala n'olubuto ne pressure gye tubaako ng'abakyala bannaye eggwanga lino katonda munyiivu abaami mubuuza twagala kine mutukoze ebikolobero baami mmwe mukoze ebikolobero abakyala mukoze ebikolobero abaana abawala abato abavubuka mulimba ne mulimba ebintu bingi ke kaseera buli kintu kiba n'entandikwa ate kiba n'enkomero nga bwe mugamba twagala ki nkiikiridde abantu bonna n'aboogera abakazi bamuzibe naye nga bawulira ne bakasiru twagala omusajja akkiririza mu buvunaanyizibwa bwe buli mukazi gwanoonya tutomera butomezi bw'aba ajja asooka n'akulaga nti ye muggalanda waabwe muggalanda w'abasajja naawe n'okkiriza n'ogaa nti fasiboni ono gwenzadde ddala mu butuufu asaanidde n'onyumizaako maama wo n'onyumizaako mikwano gyo naye nga weziika bweziisi bwe bamala omwami amaze okujooga omukazi kati abakyala bangi bali mu kutulaba yamunyonnyodde abaana banaatera okuddayo ti mukwano wanimpaddeyo 3,000 nentwala abaana wano kwabasala enviiri ne babasala enviiri nenfuna n'akagirira ne mbajjako enjala omwami asesebudde omukyala ku makya kati n'amutukuza kyokka bw'agenda ku ssomero oluusi abaana abamu baba bamusibabe bakazi bajja kye basobola okujja baga mukazi amidanga musiru abaana baleese baliko enjala ezigubye abaleese baddugala naye nga yanyonyodde omwami takyagala kuwulira wabula yazaala abateekaawo n'olwekyo abaami twagala mwami eyekkiririzaamu oba ofaanana otya oba oli otya oba oli mulemu oba oli otya oba oli otya naye okkirize n'obuvunaanyizibwa bwo oyogere mpola ng'onkwana oyogere nga mpola mu kaseera konna wenkwetaagira ate mukkiririze mukama katonda be babaami betwetaaga si bawadde oyagala okumanya naye n'abaami nabo balina bye baagala obimanyisenga bye baagala mbimanyi kubanga omukyala ku mulembe guno okubanga okyatuula ewaka n'olinda omwami akuwa 3,000 ogende osala abaana enviiri oba obasala enjala omwami sirowooza mwagala omukyala bw'ati alina omwagalo olw'ensonga Farida kati wano tukyogeranga ffe mukama betukkiriza ti mukama yatuyamba ne tujja wano oba tusinkana abaagalwa kuba nansinkana olwaleero tasobola kunzija ku kino osanga alina kunjagala nakyo nze nawamu naye abaami omukyala omutuufu yoyo abeera ewaka n'alinda mwami we n'anaabako bulungi neyesiga akazigo neyeebudabuda n'atuula wansi kati ng'oluusi n'omwami agula ebintu byonna n'agula ennyaanya butungulu byonna byonna byetaagisa oyogera ku mukyala omutuufu oba omukyala owedda omutuufu owaaka kati owedda oyo tafanga buli kyasa ekitambula bwe kiti mubaamu n'abatuufu naffe abakyusizza omulembe abali wakati kyabatamanyi nti tukola kyekituufu oba kyekikyamu naffe abali wakati kakati omwami oyo agula buli kimu n'agula buli kimu kyeweetaaga n'agula buli kimu kakati nga takukkiriza nze nyina mwannyinaze omu naye kati yakkiriza omukyala mulaba akola naye ng'agula buli kimu ne bibeeraawo nga takukkiriza nti nno genda obigule kubanga nzo babulaza bange bangi era bakola ebyamirako ebyamagero naye mulimu omwoyo wamala ye yali yanneewuunyisa kubanga mutera nnyo muddamu kumbi luye bw'aba yakufunye omukazi ajula kugula nangoye ne bakwambula wenna Farida n'ojjira muzize
okitegeera bwe yali ng'akisobola wadde tiyali mugagga obugagga bubadde bugenze bujja kati obunene naye wali tiyali mugagga naye nga bw'aba tunyumya naye ne muganga ngenda wali ne muganga braza kiki nanyumiza ti gwe wandibadde weetaaga ki n'akunyumiza kakati n'omanya ti omusajja ekyo kyayagala ayi ne mbaamu kati nga nze nnyina kkojja wange jebbi mu kikuubo ankobwoki ayina ebintu byanyumiza ate yoyo ndoza ayagala nnyo omukazi amutonera kati jjukira nti abakyala tibakimanyi baagala bali bakimanye ate abatayagala bakimanye naye annyumiza ngene mbuuza nti ankojja ebbi kati kojja nkole ntya kuba muyita mami nkoze ntya nagendangayo nennona luli airtime mu programu zino ngena nentuukirira abantu bangi ab'enjawulo kiki naga nandyagadde omukazi kuba yagula buli kimu kyonna nga bwe nkugambye n'abiteeka ewaka naye yeetaaga naawe olw'olumu kale oba ozijje wamuba byaba be bafuna akimanyi bakola naye nabo ne batonako n'alaba bye bamuwa naye yagamba nti abakazi nammwe mutulemye muli bakodo nnyo yakiŋŋamba dda myaka mingi kati simanyi kitambula wuwe nengerayo bulengezi nange siba na budde naye nga abo abakazi bwe batugye bali Farida kati omukazi oyo gobawa buli kintu kyonna ekitegeeza ayina kukanya mavivi ku ttaka tayina wadde 10 ne mubaamu n'akola ng'ate okukola kwe kutunyiiza yafuuka mulyaza amaanyi nga n'abaami mwenna abo abakazi mubamanyi ng'akeera n'agenda n'akola naye nga toliraba ku ssente ze wadde olw'ataano naye nga n'ez'ekiziga azikusa n'ez'ekiziga asaba ne transport bamumuwa naye gwe bawa transport oyo talireetako wadde ennusu 5 oba 10 oba 200 n'azireetera mwami ate toli n'omwami yennyini amutunya talabawo nkyukakyuka nti osanga tazimpadde naye ye azikola ki azirina n'abo abakyala bwe bato gye bali kati nabo bagamba baagala ki era nabo nga balina kye baagala nabo bayetaaga mwami wa buvunaanyizibwa kati n'omukyala akola gw'ogamba nti kagenda asazisa enviiri naye nga bw'omanya omwezi bagamba nti gwakanga musana naye kakiro takola ki kizibu nnyo abakyala abafunye elementi bakatandika tukyali ku levo ya waggulu abasawo badokita balooya bagayino abantu bwe batyo bonna bonna bali mu levo badokita ab'amaanyi betugamba nti batwale ejjumula naye ono omukazi ono ayagala asaleko owuwe enviiri alabike bulungi ono ataliwo tayagala mukola ki kumusalako nviiri n'olwekyo awo omwami alina okukola ki ayina abakyala nammwe tugambye mwagala kimuwulira ensi bwetukunya nze mbakiikirira naye ndi mukoowu toyola mwana waka gw'ogenda kubonyaabonya mulekere nnyina mulekere maama we oba jjajja w'omwana oba omukyemani w'ekyalo bamumuwe abantu beero saabo n'abakyala abaliko batwolera abaana babe nga bali mu uniform naye kati abo abakyala bwe bato gye bali senga ku Facebook nabuuziza abakyala kiki kye mwagala abaami baagala bakimanye Olivia Justine agambye nze njagala nzekka Farida okufunayo omukyalo omulala nga kiruma I can't even imagine awo tugenda okudda nga tukomyewo temuvaawo naawe weereza ekibuuzo kyo ate tegeka okukuba essimu mu kitundu ekiddako twogera ku bakyala mwagala ki ndi ne Senga Hamida Namatovu mu studio Olivia Justine Senga agambye ayagala omusajja mwagala yekka era ye tasobola ku kifumiitirizaamu nga bamutaddeko Olivia yagala ebintu ebisoboka ekyo mu nsi tekiriiyo njagala kusomesa abaana abawala nti bintu bibiri njagala tubiviireko ddala tuleme kubyeteekako amazima ge mugamba nti njagala omwami ow'amazima omuntu w'amazima ayogera ebinyiiza era abakyala abali wano ne bw'okwata ng'omwami wo ng'ayenze nga omusanze n'ayagamba nti mami sinnakikola aba akyakuwa ekitiibwa naye buli mwami omusibuufu w'empisa buli mukazi gw'ateetaaga ajja n'ayimirirawo n'ayogera amazima n'aga namwagadde negundi namwagala negundi gwakulekawo omutima gufudde n'olwekyo ebyo bibiri amazima tetugagala n'omwami ng'ayagala ye yekka tuddeko mu byawandiikibwa ebya Mukama Katonda omwami tulabe ng'abaami abalina abakozi ba research abanoonyereza bw'alaba omunenenene n'aga nandiyagaddeko omuntu nga Senga Hamida waliwo kati ankwana olwaleero nga tanjagala naye ng'ayagalako omukazi ayogera ku TV okitegeera ekyo kyayagala nakazi we kikwanisa ekyo kyokka ne mukazi wange ng'ayogera ku TV nga bwemba olw'olumu ntuula ne mmulaba ng'ekyo kyayagala n'ayagala akatono n'ayagala akampi n'ayagala omulema n'ayagala muzibe ng'ayina endowooza nti osanga muzibe alina byakyuka nejjukira nti ebifo byebi bisigala birabika byo biramu amaaso gano ge gaziba n'ebirala biba tebikoze eki
tebizibye n'olwekyo n'omukazi annyonnyola njagala omusajja nga ndiko omu bane abaana bange abawala sigamba nti abaami mbawagabalaye mu abaami abandaba temukola bwa malaaya naye oyo omusajja taliiyo ataaliko ekikyamu bw'aba gyali senga talina kikyamu aba nakyo kubanga Faida kankubuulire nti omukazi omu bw'oba otunudde mu byafaayo ebyawandikibwa bw'oba osomera mu bayibuli omu nina mu bitabo by'ensoma ndi musomi wa bayibuli biki ebitabo byonna byonna Kurani ez'Oluganda nina n'ez'Oluzungu ab'enkusu bampa ey'Oluzungu ne bw'osoma ebitabo ebyo ojja n'olaba nga omwami omu ng'era ojja kulaba nga mulimu mu bayibuli kwe balaga yalina abakazi bwe bati kwege ekyetaago kyajja ne kituuka nga abakazi balina kubeera bwe batate musaasire nnyo nsaasira nnyo abakyala bensinga okusaasira mu miramwa gino be balina ababba baabwe nga bato ng'ate balina ku ssente buli muntu yandyagadde omwami ayinawo teri mukazi azaalibwa ne bw'aba afaanana ati ayagala nnaku wadde ng'omukwano oguli oli gino ate gulina ssente n'ebintu byonna tugyesangamu bwesanze naye omukyala n'agamba omwami ng'amwagala omu yekka oyo taliiyo. Okay, tugende kuona agambye ye tayagala Mammy's boy. Mammy's boy bebanaba. Mammy's boy abantu abo bamenya kati bamaama tukoze nnyo mubadde mulina kye twewaanira naye ndooza twonoonye bwonoonye. Twali tulina kye twewaanira muti abaana bange nabeererera kubanga nange nina abaana ewaka era mbaleza abalenzi. Naye abaana abalenzi ba Mammy's boy basiruwala. Abamu abatulaba mukyuse. Ke kaseera kubanze bannange temunyiigira nnyo. Nze soogera byenjagala ne nakazi bwe tukola bye twagala tukola ekitwala eggwanga mu maaso tulina programu zino ebigendererwa eby'omu maaso ffenna bye tugenda okwekwatako Mammy's boy nakazi bw'amenya ajja n'abeera ne maama we nga maama we yagula ebintu mu maka kakati olw'okuba talaba nkutaata ng'agula ebintu nakazi bwe ne bw'owafumbirwa omwami oyo ayagala gwe oba ogula buli kimu akulabanga mami we ate ne ba Mammy's boy bali abakyala banazaala ajja n'abanga ne aleeta laavu ye n'agijjeewe mufa obwongo n'agikuba yagana okuhaninga ovo okuwaayo omutabani we wuwo nakubulira byomulina omukolako n'abimalako olwo kati ajjeewuwo nga mutabani we bw'afuna ssente maama yayagala azibale bakuweeko kubanga nze nayola omwana wange nze mmanyi bwe namulera nze mmanyi bwe najja ssente zamuweerera nze mmanyi bwe twakola embaga nze mmanyi ebizibu bye nayitamu omufuna bane banazaala mukome kumpi embeera ekyuse oyo ye Mammy's boy tekyali ayagala mulenzi yakuzibwa maama we yekka. Nze mwagalako love, attention, care and good sex ebisigadde we can work on them. Ayogedde biri byewagambye amwagalako love oyo ayagala biffenna bye twagala bane walokantu kembadde siserezeza tibanne ba Mammy's boy abalina abaana bamwe ab'obulenzi mutandiko balaga ekituufu bamuleete bannyina mmwe kubanze kati olabe ewange nyina bannyina ze kaketonga mzei Badiru mzei Katomba bayita ne babeera n'abaana abo wekyetaagisa wonna bamasomero omwami tasobodde nange sisobodde naye abasajja era babeere mu baana babatendeke endowooza y'ekisajja ne maama okubeera n'omwana wo paka lwali wasa n'oyingira ne wa mukamwana bakuwa ebyapa gwoba obiseera obitereka n'obisayininga bamami bannange mwegenderezeze nkyaleeta ebigambo ebituufu ddala. Kizito Shifa agamba someone who is honest, loving, caring ate nga si mukopi ow'amazima amwagala afaayo ate nga amazima gabe matono ageetaagisa kale ayogere ku ky'okuzaala nazaala abaana 6 oba nazadde omwana naye amazima g'obwamalaaya agamwagalekeyo ate n'amazima okukubuulira nti mu bulamu bwange ndikuwa kino sirikikuwa nagaagalekeyo tube n'amazima aganyuma n'amazima agakunnyonnyola nti nze mu bulamu siinaamu wadde 10 abaami ago nago mugalekengayo weerekeremu wadde tolina wadde ekinusu naye buulira omukyala nti nja kufuna ninawo wezirifuna bwonnyonnyola ate oyiiyo omukyala abeerewo omukyala abeera n'alimba waliwo ono ng'azira n'ozirengera ali mu kabox naye ng'akulaga mutezi tajja zikuwa anti oyo yakoze amazima geŋŋaanyi ate ono omukopi yalwa amazima gego gakoze yayina ssente ze talikuwaako wadde ekinusu kyokera tofumba naye nga kyayogera kyekituufu ssente yakyagala kale n'olwekyo amazima tegaagala omukopi ate munnange byonna abikola naye ng'abyogerera njagala okugeza ku mukopi nga mukazi yatuula we mutudde mu mboozi tulina ebintu by'abakyala kakati bwe tulina omukolo gw'abakyala ndoza abakyala bonna kambategeeze mu ssaza lya Kyaddondo tulina omukolo gw'abakyala ndunajjanja kujja n'olunaku
kati omukyala oyo bwajjanga mukopi goli mukopi mu bakyala banno ng'otudde n'onyumya TV ey'omu ddiiro ey'omu kisenge n'ogamba genda mu motoka ondetereka akatunda nkanywe genda mu motoka ondetereka akatunda nkanywe oba leeta mazzi oba genda ku dduuka ongulire kabalagala yagaana okumpoomera ndya bugaati gati n'onyumya n'ekika ky'emigaati nga kiri wano mu Serena naye ng'ajjukira tuli eri wala enkoko ze zakulaziza mu maaso oyo aba mukopi n'omwami nti Farida nakuwa kino abaami abeenyumya kyeyampa nti Amida nakuwa kino nakolera kino n'oyo aba mukopi taba mwavu byonna abaabirina ng'era mulamu naye ng'obwongo bwe bukopi teyekkiririza mu ekyo kyeyafuna oba kyeyawaayo n'olwekyo ensi mwekkiririzeemu abantu bakoowu balina bye bakooye okulaba beetaaga balabe ku bintu ebibalaza mu maaso kale katulabe baani abagamba ki ku ssimu ku nsonga yemu. Hello. Okay. Bridget Kawesa gamba just love, care, empathy, understanding, honesty. Okay. Binji byasaba. Hello. Hello. Ali ku TV. Hello. Assalamu. Yes, Sebo. Webale okuweereza. Kale Sebo naye weebale kuwagira mwasi. Hajjati Amida wasuzootya. Nasuzeeyo Sebo. Nze nno nze ndowooza wonna Hajjati Amida tuddeyo ku kye tubadde tujjako bulijjo kye tukayanako. Nze ndowooza byonna tuddeyo kunkuza. Bwe tuddayo nze nali wa mukisa nnyo nti we nakulira mu bakojja bange famire ezadda Amida wazimanya ekika kiba kinene nnyo. Omulembe ogwo bwe ngenze nguvaamu nenyingira mu generation eno endala eyabo ennaffe bano baddukiko ndabira ddala a very big difference gap eriwo wakati w'abakojja abaffe ne bajjajja naffe guno omulembe eno generation nene nnyo. Nze ndowooza bino ebintu byonna because nze nja kusasa bakojja bangamu nalabanga balina abakyala basatu babiri basatu naye balabangawo balance ne fairness. Naye bano abaana ba kakati abasajja singa Farida bali half baked. Otunuulira omusajja wa myaka 4 naye nga omusajja omukulu nodda ku TV njagala mukyala alina ke yeekoleddewo alina kyakoze kuba tokyali musajja oba ofuuse eki. So nze nsaba Hajjati Amida ne Farida omulama guno tugukunkuza abasajja abaana amine bamaama ne bataata bakuziza abaana kugamba bali baseless tebalina foundation tebalina musingi kati abo tolina maka gobasuubira kola gategerekeka tuddeyo ku musingi tuve mu bye tukoperera abaana tubazeeyo tubasomese ebyaffe ebyennono n'obuwangwa omukyala bamukwata batya omwami bamukwata batya ebyo gaba biriyo vyasi. Amida nakulako nga bantu bako mailo 2 naye nga kojja ntumye ku myaka 6 antumye kutwalira mukyala katambaala nga katonye omukyala n'abeera happy sirabira ne bampa enkoko segwanga n'enkomawo nayo njekomye wenu. So tuze abaana ku basics. Webale nnyo Fred abeeka muli tweyanzize nayogedde bulungi nnyo bannange muwulira bamamizi boyi mwogere bulungi n'abaami muleme kuuza abakazi mwekka baana n'abaami mwekka okuza abaana kyebaagala bakiruuzinga. katufuna omulala ku ssimu. Halo omulala avuddeko. Hello. Yes Sebo tukulamusiza. Hello. Tukuwulira naye oli ku TV. Mujebale Hajjati ne nakazibwe. Kale nyale Sebo. Kakati senga neyanziza nnyo hale neyanziza nnyo ebintu bye badoozako n'ekigambo ky'amazima kisinza okunziza nnyo emabega senga. Lwaki ddala mu nsi muno omuntu yaliba kitasobola kwogera mazima newankubadde nga gakaawa? Ekibuuzo kyange lwaki ebintu ebimu twali tubiziriza newankubadde nga ge mazima? Nkubuuza ekibuuzo ekyo kubanga amazima agoyo nali ngakozeeko era gandekera obuzibu bungi senga kyavanga vumirira ekyokubiri senga oba Hajjati
omuntu singa baba batuuse ku mbeera erabika nno tebakyasobola kukwatagana oyinza okubayambako okuddamu okukwatagana oba okweyongerayo buli omu neyeyongerayo naye nga beeyongeddeyo mirembe nayanze banyewazidala balenye mukwana katufune omulala hello hello bannange ndooza mutuddemu katufuneyo abalala babiri esimu tuziggalewo tubadde mulumu Hello, gyebaleko nnyabo kale nnyabo namwe gyebaleko nnyo. Kakati tweyanziza nnyo omulamu ogwo. Ye nnyabo? Kuba mwogerera ddala ebintu ebitukwatako era bye tulimu. Ye nnyabo? Naye bataata tebakyayina mulamwa. Taata yazaala omwana n'amuleka eyo n'amusuula eyo n'atafiirako ddala ku mwana. Naye ng'ate bwali badde buvunaanyizibwa bwaffe ssembi naye abulekera maama. Maama yalina okunoonya olugoye omwana lwayambala, maama yalina okunoonya ekitabo ky'omwana kwegamba ye ng'aliwo buli ssaawa sirina ssente ziba naye ssente zimbi ne tubeera mu eyo embeera etunyigiriza ffe abakyala naye ng'ate taata waali mulamu. Webale nnyo nnyabo tufune omulala asembayo. Hello? Oli ku ssimu? Oli ku TV? Omulala hello? 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 Yes, sebo tukulamusiza nnyo. Senga mwebale tuweereza. Kale sebo. Kakendezeko kuddawo. Senga mpita mwebale tuweereza. Kale sebo. Namwe okutulaba. Kale nnyabo. Funzaako. Hello? Hello Senga. Tukuwulira yogera. Ndi kumuputu naye senga mpita mundabire nnyo tuli ku mulamwa gwennyini era paka wano. Kale mukwano. Webale nnyo okulaba tufuneyo omulala ateesa. Hello? 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 Yes, sebo. Hello? Yes, sebo. Tukuwulira. Hello? Omulala hello? Hello? Ye nnyabo tukulamusiza nnyo. Mwagala ki? Hello? Hello? Hello, tukuwulira mukwano yogera. Hello, tetwale tusaba kutumia Senga Hamid. Ajja kugibawa nga tukomekereza program. Asembayo alina kyateesa. Hello? Ye nnyabo tukulamusiza nnyo. Kale mwebale kuweereza. Kale nnyabo. Ono Esther. Yes, Esther. Mwebale kuweereza. Kale. Mwebale kwogera ku mulamu ogwo nze mbadde ngamba nawulidde Senga ng'agamba nti jjajja ayagala omukazi omu daliyo naye nze njagala muwakanya kubanga nze omwami owange mbadde naye kati emyaka gigenda mu 5 naye andaze nti njagala nze oyo mutuufu era sisuubira kukyukamu. Nze nange ndowooza gyebali Senga. Bayinza okuba batono naye gyebali webale nnyo Esther. Kale Esther tumweyanziza ndoza omwami bw'atyo gyali n'abaami abalala tuneeyongera okubamanya n'ebizibu byabwe gye tulaga eyo. Ono agambye ndi ku mulamwa naye tumwebaziza. Omukyala omu agambye ndoza yandyetaaza omwo abaami basudde nnyo obuvunaanyizibwa bannanga abaami muzukuke oba abaana ab'obulenzi okwagala omukazi kuteekamu amaanyi na buli kimu. Kabeerawo maama ono agambye nti yayogera amazima. Lwaki ngamba nti amazima mabi? Amazima ndooza ge gandibadde amatuufu. Naye tulina ebizibu bibiri nga byamaanyi weebirinze kuba gye mbeera mu bantu. Nti waliwo abantu abakula nga bo tebaawulirako mazima nga tebamanyi nkwata y'amazima. Ne bw'oli banze okulaba amazima weetaaga Mukama eddiini gye nagambye nga weesabira n'ogamba Mukama bw'obangondaga amazima naddala bana bamu abalokola abagamba bw'obangondaga amazima osookanga kuŋŋumya n'osiba omutima gwange enjegere n'enywera. Amazima galina kuba ng'onywedde kubanga amazima abamu tebaakulira mu mazima. Bw'omubuulira amazima gamusensebula nnyo ne gamujja ku mulamwa. N'olwekyo nze ne ngamba mu bufumbo nti twogere ebintu by'osuubira nti ebyo tebirekekayo. Tinazaalako abaana kubanga abaana bakula bafa baba n'ebintu bingi batambula obabuulire. Aye n'ekirala
twogere ku bintu nga bw'ogamba nti nze nali nakulira wagundi oba nakulirawo naye byolwokunnyonnyola ati ate maama wange n'azaala abaana 7 n'afumbirwa amalya 6 wadde embaga za nnyoko zakusanyusa n'afumbirwa embaga 12 oyinza okwesanga ng'omwami gw'ofumbirwa takikoze eki takyagadde n'olwekyo mami amazima gano ge ga Katonda tudda mu Katonda mu mukwano ne tumukkiririzaamu naye geetaaga agatakawa ndoza amasinga tugagogere mu ekereziya tugogere emabbali kubanga n'omulala waliwo n'ebiteetaagisa kulimbiramu ebyo ebirijjo eno bye njagala byokka ne bino omuwala ogamba nti kati kwolabye neewungudde awo mbadde n'omulenzi oli gwe nali nabeera naye atansobezzaako wano wondaba bansobezzaako ddala batambuza obufumbo bugende mu maaso baba abujjawo ago ngagaana kyokka mami abuuza nkansolinga amaka agatabanguse nga bananago mu biti bino weebitu wammanga nga tonnankubira njagala okumbuulira ate nze mazima nentegeera ekyakulema nzija mu maka g'omuntu abatabuse naddala abamu abayombayomba abatabuse tusanze ng'ennyumba yennyini ebeekulyetinga entalo ne tutereeza entalo nkolagana nnyo n'enzikiriza yey'eddiini okkiririzaawa era bwe mbanda byokitabwanguse nga neegatta ne bannaddiini ababa tebamanyi ne tutereeza amaka ne gabeerawo oba mugenda kwawukana tukkiriza mwawukane musigale nga muli bamukwano nga mulina ebibagatta kuba nenjawukana ya Katonda ebyo byonna mbikola esimu evuga kabatuwongereko ogenda bawe esimu nga tukomekereza katuwongereyo abalala 2 bokka senga abaddemu hello bw'okuba kendeeza eddoboozi kubanga we tunawulira nga amaloboozi gayitamu bajja kujjako hello yennyabo tukulamusiza nnyo hello abuddeko hello yes sebo tukulamusiza nnyo hello kale nawe gyebaleko kwendi nyabo tukuwulire gyebaleko nyabo kale sebo nawe gyebaleko Vira TV osembereyo omulala hello yennyabo tukulamusiza nnyo tukuwulira tukuwulira yogera mukwano yogera mami tukuwulira wangi gyebaleko nnyo kale mukwano naawe gyebaleko kakati senga nze mbadde gamba ennyabo lwaki abasajja tebakyalina true love kale mukwano guli ogw'amazima webale nnyo mukwano hello ogw'amazima funeyo omulala omu true love hello I'm calling NTV. Yes, please go ahead. Now? I'm calling. There's a program on NTV. Am I talking to the right person? Yes, you are. Go ahead. Now, like, they are talking about contributing to family finances. Kati nze nfuna obukadde bw'ekitundu. Nfuna loan kuva mu banka ne bansalako kamu kitundu. Ne tuteesa nti zijja kuzimba oba zijja kukola ki naye weetala ne zino miliyoni esigalawo yaaba ayagala okoleko share kati ekyo mukyogerako mutya omwami senga tulina obudakika tondoza tuddemu abo ono agambye true love weeri terabika true love tuzimba nzimbe tetandika kwolwo olunaku yeye ki kwe kwagala ndoza okwannama ddala ne weekakasanga ne bw'oba okwata essimu okkubira omuntu naye agikwata gy'ali bw'oba ng'olowoozezza ku muntu nga naye gy'ali aba akulowoozaako kubanga true love omukyalo oyo yayogerako ebanga waya ekuyitamu true love osobola tugiraba mu nkuŋŋaana ti omuntu osobola omutunuulira ng'ali wala mu mukolo ng'akwagala nnyo ne kikuyitamu abalina true love gye bali naye tebakyali bangi nnyo ate oluusi ne bebagikolako abakyala mami nammwe temugitegeera oluusi gye bali naye temusisinkanye era oluusi kikola bw'amalaaya bw'osanga bagirina ate true love etambulira nnyo ne mu gundi zaffe ez'omusaayi ndoza mu maaso eyo gye tulaga tuli kyogerako zitambulira nnyo mu elementi z'omusaayi mulimu abalina omusaayi nga ne bw'oba ogutaddemu true love nga tegwagalika ate oluusi nga omusaayi n'omusaayi bebyegasse era nga tebikola kiramu biwanvu ono agambye atya afuna ssente obukadde 2.5 banka bandoza bafuna bewola bazimbe
kati banka emusalako kamu kitundu naye nekana akamu akasigalawo omukulu ayagala bakasharing ndoza abeeko byakola ewaka. Kati omukyalo oyo akola bw'atyo asobola okweyimirizaawo n'abeera nga n'omwami we tamuvuma ng'ayogera naye bulungi kati akkirize nti nno omwami aba yeenafuyiza abaami bwe batyo baba banafuye naye ze esomesa abakyala nti muyiga obbatoolako ba 5,000 ogibawe engera gye wandibadde bulooka w'amayumba kuba bafuuse bulooka kuba batategedde kyoliko muweeko 5,000 agiteeke mu nsawo oba 10 otambuze kino 9 ogenda ozimba ogule poloti ozimbe amayumba ag'abapangisa kuba bw'oba oli mufumbo sikuwa magezi ate kuzimba nnyumba yiyo yakusulamu omufumba ndaba wadde olina ssente nnyingi tozimba ennyumba ng'ogenda gisulamu kuno bakubbaawo zimba amayumba nga gavaamu ssente ne muzikozesa n'omwami wo kubanga amamu amayumba be muzimbye gabaawudde ne gatta obufumbo okitegeera abapangisa ositula n'onoba n'ogenda osobola ogibeeramu naye ng'ate n'abaami batuyiye nnyo tubaagala ne twemalayo nzinduza nange n'abalala muli ku kimu n'oba nga tiwapulaninga na kuzimba nnyumba n'amala n'akukyawa mu nsonga ezitaliimu ng'ate balala bamutegeeredde n'akufe n'abatulese mu bbanga n'olwekyo mulaba abakazi abalina ebikolobero ebinene be mwewuunya nti oyandibadde ati abaami akuyiwa n'akulekaawo mu nnyumba nga takuyambye n'oguluba ne renti nga buli kimu tokisobola ng'otandika kipya mu myaka 45 nga lw'otandike ebizibu by'ennyumba n'olwekyo mube beegendereza omukyala gwakola bw'otyo tandika okumuwaayo nga bw'owaba bulooka gw'ozimba ebintu by'omumaka bitambule. Naye ndooza kugina emu kitundu gye bamusalako gye bazimbamu ennyumba erabika yaabwe bombi. Mukyala agambye yazifuna. Omukyala yasinga omwami okufuna ssente. Si tagambye yasinga naye agambye zaafuna batoolako kamu kitundu. Anti zo mukyala. Abakyala bangi kati abafuna ne miliyoni 5 oba 10. Ng'omwami we afunanga kakadde omwezi naye ng'omwami mulungi akakadde akakozesa bulungi nono n'aleeta 5 n'amuwaako jjukira liwe nayogera ntuwe ku baami ku ssente nayogera lweyo ensonga mu kati wansi gyeri ti omwami akufuna ng'olina omulimu mulungi wano bampa miliyoni 10 ng'omwami wange afuna akakadde kamu kati ng'olina okutoolako n'omukola n'omwami wo ne muzimba ne be muba mulina omwami we yakussa kuba batya nnyo bajooga tuli mu nnyumba zaffe gwezimba amayumba g'abapangisa omwami nga bw'asoloozaamu muligabana eyo mu maaso n'agula poloti waali ekakasa nti wawe era nga naawe okkiriza nti abaana bonna kababe babo basiba bo bagabanawo ne mutambuza bwekito bwe kiri. Webale nnyo senga akadde katuweddeko naye omukyala buli omu gwe omanyi waliwo wano omwami Kavuma ateesezza nti alina bingi byatategeera byayagala okuyiga naye ate bw'amaze naga nti abagolodeni nga 5 bali ku Afrikana kale naye ne mmusanyukira abantu bawe essimu nkamba ngenda bawe essimu kanji bawe nga mbaze okuwa waba abagolodeni gye balabeera ti essimu yange eri 0772 4 88 779 mu bumwemu ngamba nti 007 waliwo neyo kamba weno ya MTN eyo jukubira ddala naye endala baginyumizaako 0772 488 779 yezimu yamida mbagamba nti mwena abandaba abalina abanyumirwa balina bye mwagala mujjenge ennaku z'omwezi 10 ku Sande ewa Mitanda ku Luzeeri ku Lwesalaama tugenda kutandika ssaawa 4 tumala ssaawa 10 mwalero mujjeeko ne ssente ezigulaagula obuntu nga kyogero biki obutonotono njagala bo bakolera mbaguzeeyo munaabeko olabe nga ote obwongo bute kale senga akadde katuweddeko temusubwa enkya tugenda kuba twogera ku obujja bukutandikira weera bukukomyawa musibe bulungi mweraba.